Neranga mu binyeba mutabulamu mpulunguse ne mu mwanyi ne ziba zabala zityanga nnungi era mbamu ebirerya kagwe mubisi ne bogusengejjota temubula mu bisejja ebyo nabe mu ebiri ebirerya mu ebiri ebisejja mu ebiri empulunguse mu eziri naye tekigana mwanyi nnungi kubeera za bbeeyi banange muli ba bbeeyi mabafayo ku nsonga z'eggwanga lyammwe. Mu kaseera kano buli munnayuganda ayagaliza enkyukakyuka osaana weebaze Bobi Wine nti yeebale kujja okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kutulaze ebinene. Okujja kwa Bobi Wine kukyusizza ebintu bingi nnyo. Bobi Wine akyusizza amawulire g'e Uganda. Social media platforms zonna zaakyuka lwa Bobi Wine nti emboozi ezaabeerangako luli zaalinga tezina kye zigatta ku muntu wa bulijjo. Ng'era social media abantu bazivoola nnyo baziyita z'abayaaye batalina byakkola. Naye oluvannyuma lw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana baazikyusa dda social media handles kakati zikola nsonga za ggwanga. Kyova olaba nti kati n'abali batazitya nga baziyita ez'abayaaye ate baliwo beeraliikirira nnyo social media bagyeraliikirira okufa obufi nti n'amawulire g'e Uganda TV ne radio abantu abo be babawa ebyokwogera tebabakkiriza kwogera ku nsonga zino maggwanga Uganda kubanga bakimanyi nti mujja kubuusa bannayuganda. Abaana ne basalawo ne bagamba katuyite ku social media kuba yo temuginaako control buli muntu akola kyawulira ekimuwa emirembe ate kati bagyeraliikirira okukamala obumazi nga beebuuza nti tukikoze tutya. Abaana nga batwetoolodde kubanga kati n'abalabira ebintu ebyo ku social media basinga babeera ku TV ne radio z'e Uganda kuba bakitegeera nti kati TV ne radio tezikyatuwa bintu bitutwala mu maaso zitubuulira ebyo ebitujja ku mulamu ogw'okulwanirira ensi yaffe. Bwe nkugamba nti His Excellency okujja kwe kukyusiza ebintu bingi olina kukkiriza kubanga kyekituufu kati abasajja beeraliikirira buli muntu bataddemu ensimbi okugula buli muntu. Kyobula nti balaba ku social media asobola okwogera ennyo bamubuukira bukyali ne bamuwa ensimbi bamugye ku mulamwa bamuggyemu amagezi g'ayogera gabuulira bannayuganda atandika okuspreadinga obusiru oba okusuuta gavumenti ne ku bitaliiwo bye batakoze bona batandika okumugamba kuuta akadingidi ffe tugenda kuba tukusasula. Kitegeeza nti kati n'abantu bangi abali ensimbi ku social media platforms zaabwe naye ng'ensimbi ezibaweebwa kozesa omukutu gw'engeri gye guli gw'amaanyi ovoole Kyagulanyi Ssentamu ffe tukusasule. Avaako edda muyinza obutakategeera naye abakyali sitedde nga tebanavaako saba mukawulirize. Bannange bannyinaze mwebaze nnyo era mwagale nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Amanyi lwaki application eno ya TikTok kwalinga emiranga amaziga ebiwoobe olutatadde ng'abaana bakaaba abalenzi abafere abababbako ssente nga bayita mu kakodyo k'okubakwana. Buli kaseera ng'olaba vidiyo banzibe miliyoni 4 olaba vidiyo banzibe miliyoni 2 olaba vidiyo banzibyeko obukadde 3 ng'abavubuka ba Mr. Loverboy kibakola abaana bakadamu mu kubabbako ssente. Katonda wange kuno kwabangako obupulogulamu obwabanoonya muba bafunira ababeezi nga bannanyini bu platform bafere nga bakolagana ne bafere bannaabwe ne baba batega muba kufunidde omubeezi naye ng'akufunidde mufere akubbe bo bagaba n'akasente. Ebiseera ebyo mubijjukira balegendi bo babijjukira bano abagenzeyo ku mulembe gwa Bobi Wine okukuba ekyeyo mu Bwakadaama baleka tebabitegera basanga bivuddewo naye balegendi bo babijjukira ebiseera babimanyi bulungi amaziga gabanga kuno avuka nga Bakadaama okuba bamalawo obumazi babalyako ssente zaabwe batikitoka ababeeyita abamanya nga bakola gwakunyirira bunyirizi nakuwa obukadde bubiri namukuba obukadde 3 namukuba akakadde n'agenda agula engoye ez'ebbeeyi n'agula ebizigo ne yeeyerusa najja nga bye ne kafirita noga nti ono nja muteekamu zonna zenkoledde emyaka 2 e Saudi n'okukwata obukadde 5 n'obumuwa. Oba okitegeera lwaki mbagambye mwebaze Bobi Wine abaana ba NUP kasita bakwata politics ne bamukuba ku TikTok obe balava boy ne beekabira. Abaana Bakadaama tebakyalina budde bwa programu za kisiro ez'omusimanyi kunoonya banoonya. Programu za banoonya
bakadama bakyalina obudde obwo. Abaana bakadama bali busy ku nsonga za ggwanga, bali busy mu kubanja bannayuganda baabwe be baabuzaawo emyaka n'emyaka abatamanyikiddwako mayitire. Tebakyalina budde bwa kukwanibwa mu kwaga kakode bwe bayitanga obbabba. Mukyabalabawa babigi tiktok ababbanga abaana abo mukyabalabawa. Platform zaabwe zaazikira dda. Oba okitegeera bali ku nsonga za ggwanga. Ani yaleeta ekyo? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabuusa abannayuganda naddala abaana abavubuka n'abalaga nti ensonga ezibakwatako za nsi yaabwe, ensonga z'okukwana n'okunoonya ababeezi ne bazita kuba zaali za miranga myerere buli kaseera. Oba okitegeera naye era nga mu binyebwa bwe mutabulamu mpulunguse ne mu mmwanyi ne ziba zaabala zityanga nnungi era mubaamu ebirerya. Kagube mubisi ne bw'ogusengejja otya temubulamu bisejja. Ebyo nabyo mu ebiri, ebirerya mu ebiri, ebisejja mu ebiri, empulunguse mu eziri, naye tekigaana mmwanyi nnungi kubeera za bbeeyi. Banange muli ba bbeeyi, mabafaayo ku nsonga z'eggwanga lyammwe. Muli ba bbeeyi nnyo, mukola omulimu gw'amaanyi. Okuva lwe mwesonyiwa bupulogulamu obwo bwabwe abakwana, emiranga tekukyali ku TikTok. Oba kitegeera omusajja Bobi Wine eno application nayo yagiwamba. Bw'otasanga akoze live ng'avuma Bobi Wine oba akoze video ng'avuma Bobi Wine, ojja kusanga abakoze live n'ezi video nga bawana Bobi Wine. Nayo yagifuula ye, naye okugiwamba ate kyanunula abakadaama bangi ne kibawonya ababbi abafera ababbangako ssente zaabwe nga bayita mu mbeera ey'okwalimbalimba mbu babakwana. Oba okitegeera n'olwekyo sigala nsaba bannayuganda mwenna tusitule wamu eddoboozi lyaffe mu kubanja n'okulwanira eddembe ly'abannayuganda bannaffe abawambibwa, ababuzibwawo, abattibwa, abassibwa nga tebalina misango. Tulina okubanja eddembe lyabwe parliamenti kale mu parliamenti, tulina okubanja eddembe lyabwe practically, tulina okubanja eddembe lyabwe social media tikale. Bwe kinaba kiganye tujja naddibanjako street kale. Bwe kinaba nga kyekyetaagisa nga parliament kale kiganye, social media tikale kiganye, oba kitegeera practically kiganye, kati awo street kale ejja okuddako kwe tuba tubabanjiza. Twagala abantu baffe ababuzibwa emyaka kati 4, myaka 3, myaka 2, mwaka ne bwe guba mwezi gumu ne bweba wiiki, kubanga etteeka mu Uganda ligamba tokirizibwa kuholdinga muntu yenna gw'okutte kumala ssaawa 48 nga tonamutwala mu kkooti. Kirezo lini ne baba bakamubuza wiiki buba bumenyi bw'amateeka naye tumwagala aleetebwe mu kkooti. Ekyo ffe tulina okyekolera ng'Abannayuganda, tewali gwe tulinda agenda kitukolera. Oba kitegeera Mwami Museveni afugidde bannayuganda emyaka 40, naye ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamufugira emyaka 2 bwe giti, naye ensobi zamukozeseza muganda wange tazikolangako. Akatengo kokka ke balina tebabanganako. Emyaka egi Bobi Wine gy'abafugidde. Mwaye Mwami Museveni afuga Uganda, naye ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate yafuga Museveni. Naye emyaka 2 gyakamufugira muganda wange agiwuliddemu. Fatufugiddaana naye tukyali bagumu, ye bakamufugira 2 naye baaba akalira akawulira.